obukama bwa Tooro bwatondebwawo mu mwaka gwa 1803 nga bwatondebwawo omukama Kaboyo Olimu ow'olubereberye mutabani w'omukama Nyamutuukula Kyebamba ow'okusatu eyali afuga Bunyoro Kitala Kingdom. Tooro yeekutula ku Bunyoro Kitala eyali yagagadde nnyo okukira obukulembeze obulala bonna mu kitundu kino mu biseera ebyo, era okuva ku Olimi n'okutuuka olwaleero Tooro yakakulembera abakama 13. Bano basooka kukulembera Olimi ow'olubereberye Ruhanga Nyaika Kyebambe Rukidi ow'olubereberye, Olimi ow'okubiri Rukidi ow'okubiri, Lubibi Kyebamba ow'okubiri, Kakende Nyamuyonjo Kateera Kyebamba ow'okusatu, Rukidi ow'okusatu, Olimi ow'okusatu okutuuka ku Rukidi ow'okuna eyakava mu bulamu bw'ensi. Omukama ng'afudde, obukama tebusigaliraawo, buteekeddwa okunoonya omukulembeze omulala anaatwala obukama mu maaso. Wabula ono tatuuzibwa butuuzibwa, waliwo emitendera n'ennono, obulombolombo n'ebigobererwa mu kutuuza omukama omuggya. Amangu ddala ng'omukama afudde, abakulembeze balangirira okukungubaga okw'ennaku omwenda nga tebannaba kuziika, ng'ekiseera kino kimanyiddwa nga ennyombo. Endangira Tooro, endangira Babiito, endangira emyenda ya Tooro yoona. Mama. Oye, Tooro ejumikirwe. Amata gatikire. Amata gatikire. Amata gatikire. Amata gatikire. Tooro amata gatikire. Ebibaawo mu kiseera kino ekya ennyombo, ebintu byonna ebyeyambisibwa mu kutuuza omukama omuggya bivuunikibwa, nga mu bino kuliko engoma y'omu lubiri emanyiddwa ng'engabu, entebe y'omu lubiri oba giyite royal stool, effumu ettongole erimanyiddwa nga amahongo, bivuunikibwa okulaga nti omukama abaddeko aseeredde. Ennaku zino omwenda tewali ngoma n'emu evaamu ddoboozi, tewali wadde okusanyuka okw'engeri yonna, era mu kiseera kino omubiri gw'omukama abeera aseeredde guba guteekebwateekebwa okuziikibwa mu masiro g'ekalambi. Ekiddirira kubeera kuyita lukiiko olwambagirawo olutalinda Ababiito, nga kino kye kika ekivaamu omukama, era ng'omusuga akulira olulyo luno yakulemberamu olutuula luno. Mu kiseera kino Omubiito Charles Kamulas yatudde mu buvunaanyizibwa obw'omusuga. Ebintu byonna birikwijja kuba nibikorwa hamwe. Enu miitingi ngiyeseera n'ekigendererwa kintu kimu kyonka, kumanyisa emyenda ya Tooro officially ng'omukama atuulize. Kandi mu busobozi bwange nka musuga w'obukama bwa Tooro ningoyeza kukora declaration eno hati. Olutuula luno lwetabawamu Ababiito nga bewandiise ng'abalangira bwe tuba tuli mu Buganda, oba Ababiito kati nga bano be Bambejja bwe tuba tuli mu Buganda, ate n'Abaheebwa nga be baana bazaalibwa Ababiito kati mu lulyo luno olw'Ababiito. Mu lukiiko luno ebikolebwa kwe kwetegereza obanga ddala omuntu alondeddwa okufuuka omukama ddala ava mu musaayi gw'Abatooro ab'olulyo luno olw'Ababiito. Wano abantu abasinga okuba ab'enkizo ye nnyina w'omukama aba afudde wamu ne Bateeba, ono nga yakulira Ababiito kati bewandiise ng'Abambejja singa tuba tuli mu Buganda. Bano nga bamaze okukakasa biba tebinnaggwa anti amaaso g'omulamu galina we gakoma okulaba ng'ewasigadde emyoyo gye giba gisobola okulamula. Omukolo oguddako gwe gumu ku mikolo egikyasinze okuba egy'obunkenkeera egy'entiisa, omukolo ogw'okugeza Omubiito. Omukolo guno gukulemberwamu omusuga gwe nakugambyeko waggulu. Ono akoowoola bakatonda ba Tooro basituke mu nsozi, mu bibira, mu migga ne mu nnyanja batugumbule Omubiito agenda okufuuka omukama bw'abanga ddala yabeerimbiseemu bwerimbisi nga si wa lulyo lwabwe. Singa omukolo guno guggwa nga bakatonda mpaawo obulabe bwonna bwe batuusizza ku Mubiito ono, olwo enteekateeka ez'okumutuuza nga zigenda mu maaso. Ekiro ky'amatikkira nga kituuse, Omubiito alindiridde okukuba ku ŋŋoma bamukongojja okuva mu maka ga kitaawe omugenzi okumutwala mu lubiri lw'e Kaluzika okutuuka ku mulyango gw'olubiri luno omunene ogumanyiddwa nga Mugabate. Ng'atuusiddwa ku Mugabate waliwo ensi 5, anti Omubiito akuuma olubiri luno asooka kubasoya kajjojijjoji w'ebibuuzo, era basooka kumumatiza ensonga eba batutte mu lubiri, era naye bw'awulira nga ddala amatidde olwo ng'alyoka amutikkira engule. Mu kiro ekyo obudde nga butuuse mu Kawozamasiga waliwo emikolo egy'ekyama egikolebwa nga gikulemberwamu abantu abakulu abeebuzibwako eby'ensonga mu bukama bwa Tooro, nga n'okusinga bano babeera bakulu ba bika 25 ebiri mu bukama buno obwa Tooro. Emikolo gino gikolebwa okutuukira ddala ku ssaawa nga 11 ez'okumakya, kyokka ng'okufunzafunza gino giba mikolo egy'okwetukuza n'okutukuza Omubiito agenda okufuuka omukama.
mu kiro kino mwe bamuweera n'ebintu ebyoleka obuyinza okukulembera obukama. Wano eŋŋoma, entebe n'effumu ebyavuunikibwa luli emabega bivuunulwa, omukama n'akuba ku ŋŋoma emirundi 9 akabonero akooleka nti obukama buzzeemu obulamu nate. Bino nga biwedde, omukama atuula ku musaga ne nnyina ku mukono ogwa ddyo, ate ku mukono ogwa kkono ne watuulayo omusuga n'aweebwa effumu, ekiso ekimanyiddwa nga kabindango, eŋŋoma n'engula eriko amagulu 9 emanyiddwa nga nnyamyaro. Mu kiseera kino abatolo bali mu kukungubaga okulina okumala ennaku 9 ezatandise nga 27 era ng'omubiita alindiridde okukuba ku ŋŋoma bakyamukuuma nga wakyama ng'obulombolombo bwe bugamba era nga kimenya nnono n'amateeka omuntu yenna okulangirira gundi oba gundi nti yagenda okukuba ku ŋŋoma ng'emikolo gye nkugambyeko waggulu teginnaba kukolebwa. Gerald Damulira, Agafeeyo ku Spark TV.